abantu 10 obajje mu nvuba y'obutamanya gwe bw'otegeera bano batategeera kiba kibi nnyo tekira kikugaana ku sharinga katambi kano bw'osharinga ofunamu olw'ensonga nti oba otaasizza olw'ensonga information eba etambula essimu yiyo data wo share button ya bwerere okwatako bukwazi ng'osharinga tolina woofiirwa information etambule bwe mala okusaba ontambuliza akatambi kano ku bantu 10 abantu 9 akama kasigalo kate ku page yo oba account yo bweto tusasanya information bwe mala okusaba okusasanya information nsaba opitano Mr. President wa Kyagulanyi Center mu ndawo mu America nkutumiddeko nkusaba otuleko ko wano katono nsaba montagingire wano Daily Drinking General Muhoozi Kanyerugaba Didigi Baby Ndunya America tambikana nsaba montagingire Nyandi Osofediti bahabula tabasura mutabano wa kare ekensete muzizede nsanga basura nyine kwa munyo tambula abere kuno nsaba montagingire ba religious dealers bonna babere kuno ba religious dealers nsaba montagingire Saluga Mulengejja bana byabufuzi bonna mu Uganda babereko ne ba comrade mwana mbereko kati video y'olwaliro nsaba montagingire abasajja ba UPDF bonna babere ku video tugenda gye kwata mpola then tuyoka tugende mangu gye tulina okubeera saagala kubalwisa ngenda kuyisa bulango bubiri then tuyoka tugende mu maaso akalanga kasooka bana Uganda mwenna abawangali mu ggwanga lya America naddala abakozi banakolebeza national platform saako n'abawagizi olukiiko olukulembera national platform n'abawagizi bakutegeeza nti bagitadde okwekalakaasa ngenda kuza omwezi 31 omwezi guno kugenda kubeera mu Washington DC ku White House ne ku Ugandan Embassy mu Washington DC ne bakutegeera nti okusimbula kugenda kubeera Waltham mwena abamanyi ekintu kye bayita Waltham mu America ndoza kiri Boston Massachusetts mubeereyo mbungi essaamu zimanyi bulungi nnyo abakulembeze mbakubire babategeeze okwekalakasa kugenda kubeerayo okutambula na buli kimu mubuza abakulembeze mwena abali mu America amasaza gonna agakola eggwanga America alright era obukulembeze bwa national platform sa copy popa mu ggwanga lyabongeza bukutegeeza nti bategese okwekalakasa ng'okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku luguudo okusula oba ewali yafeesi za South Minister abongeza gye bayita 10 Downing Street London SW1A 2AA kulomukaaga encha ngena omwezi 28 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi ne bakugamba bakubira omulango gotakungula erisa minisita abongereza mukulu Kestama okulekeraawo okulondobamu mu ngeri eddembe ly'obuntu n'enkwe eziri mu Uganda aveeyo ayogere n'okuyimiriza ebikolwa bya Nyandi Yosoferi mu Uganda kubanga member wa Commonwealth era bateekeko sanctions ku bakulembeze bonna abatawaanya n'okulinyira eddembe ly'obuntu mu Uganda ne basembya wansi free political prisoners in Uganda bweyagala kumanya ebisingawo ojja kukubira abakulembeze ba national platform ku simu yabwe y'owongalo Kasala Banyanya 759773 oba bwandikire email ku email yaabwe eri officialukpeoplepower@gmail.com ojja kuba obafuna keeko akalango k'abakulembeze ba national platform mu ggwanga lya Bungereza okwekalakasa kugenda kubeera olunaku lwankya olw'omukaaga nkiddamu enkya olunaku olw'omukaaga mubeere mbungi bannayuganda mu ggwanga lya Bungereza musobole okuba nga mubeere mu kwekalakasa bwe kutyo awo tuba tuvuddewo obulango buba buwedde kati kansooke mpisewo security alert eno njiddemu omulundi ogusembayo bw'obama omanyi ng'oli mujaasi munnayuganda oligino ng'oli mu Uganda mbawoningidde ebbanga ddene nnyo eno security alert ne mbagamba waliwo enteekateeka egenda obbattira abaana bammwe nga bano abasajja abanyarwanda bayisa ekiwandiiko nga kiragira buli musirikale wa UPDF bw'olina omwana nga n'emyaka 11 okuweza emyaka 25 ku 3 mumuwandiisa ayingire mu magye ne mbaga temukikola naye mukyagenda mu maaso kikola kati memo ekwatagana n'okuwandiika kuno nagibasomera era gyenguddeko eno nga yo egenda kukoma nga March 28 naye ng'eno yo yeggulu esoma bweti yiri lwaki nnwana nammwe lwaki ngibasomera kangi batere babega screen mugyerabire manye empaka muyina nnyingi nnyo ojaba eyo yiyo memo bulijjo ngibagamba lina gibalaga
njibadiramu bw'oba oli musirikale wa UPDF indigenous, please don't allow any of your biological children to be enrolled in UPDF or in any SFC forces, because this is a well-planned move to cleanse out your biological children. Please stay warned. This is the last moment. I warned you. If you fail to understand exactly what I'm telling you, it's up to you. So, mutegere bulungi mwenna abavubuka abakyala abali mu jeri ya UPDF nga mukitegedde awo tuvuddewo. Kansooke mmala okukola ogwa naddibanga wano nga sinagenda mu njagala. 1. Tweet General Muhoozi Kainerugaba, Daily Drinking General, Baby Nduunya, zaali mu kukola ng'alumba eggwanga lya Iran. Zonna ezo diversion. Anoonya tokkability ng'akola diversion okubajja ku mulamwa gw'ensi. Please, teba muntu yenna sharing commentinga. Zonna tweet zaali mu kukola essaawa zino anoonya tokkability emwogerako ku international level ngira bwazikozesanga diversion. Jjukira n'abawonize diversion ne bagenda okuleeta era mwazirabyeko dda. Eboozibozi by'okuwemula ebya stunts na buli kimu zonna tweet zaali mu kukola kati nga zigamba nti ye agenda kukuba Iran oba asobola okuyingira mu lutalo lwa Iran. Ezo diversion mulabyeko omu agenti waabwe mbamukubidde ku kisaawo kya Ssaabasajja Kabaka wali ewa Wankulukuku mu kimanyi nti ezo bizanyo gyabwe. Ono nvubuka avuga empanka balamu gwe yasonyadde bamukwata. Ezo na diversion. Nabagambye ekikulu mwategedde nti abantu bano tubabeera mu maaso ebiseera bisinga. Nabagamba ba state agent babula lwaki. Nabagamba teri muntu mu Uganda agaggawala from nowhere ne mutamanya income and expenditure. Ate ne mbagamba nti state yekozesa omuntu nemala nemwabya nga yetamanyi nti emwabizza etya. Mu ba state agent bennyina bali ku social media ate boogera nnyo ne batandika okwabya ebyama. Kati mwategedde olutalo lubaddewo wakati atunda ebyebikuba mu buliri n'atunda ebibajje. Olutalo mwalutegedde era mwategedde income sente gye bazijja sponsorship. Kati nabagagga bwe mutyo nabagamba Haji Bakaluba naye mwamutegedde ebintu bye. Nabagamba buli kimu kijja kwejjayo gye bakoma okwogera beeyabya. So mubeere prepared ku buli kimu kyonna ekijja naye temukiwa makulu wabula mulondo beemu mubaamu ebintu ebituufu boogera nnyo ne bamala ne beeyabya. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okutuuka mu bintu ebyo mubitegedde so muve ku diversion. Kiki ekikulu ekiriwo. Kati mulina kye mwagala ennyo okuwulira essaawa zino. Naye kye mwagala okuwulira nga sina kigendako kansooke mpiseewo message eno. Message eno eruwa. Obukulembeze wa National Platform, baloya ba National Platform abawolereza abakomedi baffe bali mu kkomera. Angenda basaba leader of opposition General Secretary Mr. President wonna wooli mbasaba musooke mufune muka okutuula mwogere bwe kiba kisoboka abakomedi baffe balime okujja mu kkomera balime okujja mu kooti kubanga kooti za Museveni tezikyana bakulu. Basigale bo basalye tebajja mu kooti kuba it's a time wastage. Tebalina kibagenda bakolera ndo bagamba kubanga emisango egimu gibavunaanibwa. Kooti ya ssemateeka yasazizzaamu dda etteeka lya social media kitegeeza emisango egy'emifu. Kati bajja mu kooti ate omulamuzi alimu omulamuzi amalira biseera takyabagamba keeping on prolonging. Mwena kye mutategedde mu kooti. Omukyalo ono n'ebintu byasoma tabisoma nti abijja mu mutwe amanya amateeka yagakootinga. Asoma email ze bamusindikidde ng'afuna orders from above okukola by'alina okukola mu kooti ku ssaawa eyo. Omulamuzi w'ekanyanya so takola nti asinzira mu experience ye. Lwaki? Ebintu byakola abikola ng'asinzira ku order from above. Kati baganda baffe baleeta mu kooti tekikyagasa basigale mu kkomera babasibe emyaka gye bali basiba bo bennyini bwe bali baagadde bali bata naye bajja kukisasulira ekintu ekyo. Njagala musooke mutunde omukyalo ono. Njagala mutunde facial expression, body language, eye contact.
engeri gy'asomamu statement ng'eva ku laptop ye then mulyoke mutegeere nti bano abakazi bano abasajja tebalina magezi. Kye njagala musooke mufokasingeko. Omulabu bw'atunula kye njagala osooka ofokasingeko bulungi nnyo. Sooka olabe bw'atunula. Kamala okwongeza kuwa ndeboozi nga ngenda kuzannya voice video. Sooka olabe bw'atunula. Omulaba? That there will be no recording. Omulaba? That is what I'm saying. Accredited members. Noli najjira kasome. No order for proceedings in camera is made. Live audio recording. Omulaba? Live audio recording. Live video recording. Live photography. And live streaming. From inside the courtroom is prohibited. Aha. Kati bw'otunya omukazi oyo facial expression, body language, eye contact ng'atunula mu laptop ng'afunye email mbuli okwogera ebigambo ebyo, which is wrong. Kasita ekirungi ti bakanso bakitapuse bulungi. Naye era bakomredi baffe bwe mukyala ng'akola ebintu by'ekisiru ne bava mu mbeera ne batandika okwekalakaasa tetugenda kudda mu kooti. So kino bwe kitibwe kibadde. Yeyembera bakomere ibade mu kooti ng'omukyala agezaako nnyo okukyusa ebigambo bakomere musigalinga muli bagumu ekijja kogwa. Awo tuvuddewo
kati ndoza kasoke tutandikire ku tension eriwo gye mwagala okumanya ennyo mu bufunze akatambi katandise tutandise tutya ekisookera ddala muŋŋambire ba religious dealers ngenda boogerako gye bujjako maaso wabula akatambi mu kutandika wano njagala bateekamu muŋŋambire ba religious dealers oba bakitaffe mu nkwe nti emirimu gye bakola tebagikola on behalf of God bagikola on behalf of their godfather, that is Museveni, who pays them monthly. Tebagikola ku lwa Katonda. Mubagambe ebigo bagenda boogera across the group nga bawandiika amabaluwa nti Uganda erina emirembe erina democracy erina freedom bikyamu lwaki teri nsi erina freedom teri nsi erina democracy ate yeesimbye mu bakaka luteri yonno kubanga ensi erimu freedom ne democracy eyeesimbyewo aba alina right okumonitoringa obululu bwe n'okufuna DRS form n'okuba campaign mu mirembe naye yeesimbye oba tasobola kuweebwa results zaava mu kulonda nga tekyamani wakati ku by'okulonda talina results ezo zeyalangira mu kama okitegeeza ensi teriimu democracy teriimu freedom kati bakitaffe mu nkwe mu ddiini mwogera muti ati Uganda erimu emirembe era erimu democracy tewali democracy tewali nsi erimu democracy gye babba mu kalulu tewateri nsi erinamu peace gye babba kalulu kubanga omuntu gwewesimba naye alina okuba nti ataddewo enkola yonna ey'emirembe kati bannaddiini ba propagandalist n'abakulembeze abamu mu kuluka lwa Africa don't be fooled because you are engaging in a deadly games about Museveni and his crooks in Uganda. The so-called African Union, when you were invited by Museveni, I'm sure 100% he paid you as usual because Museveni is good at compromising people. You came out with the fake statements that the election were free and fair, which wasn't right because Museveni paid you, each and every person who was invited in Uganda. That's why even the European Union depended on your statement. The UK Parliament and the administration, they depended on what? On your statement because you were paid by Museveni not to speak the truth. And you said that elections were free and fair. There is no free and fair elections when the chairman of the commission can't even produce the real results in the public because there is no freedom, there is no peace, there is no democracy in Uganda. If there is democracy in Uganda and if there is peace in Uganda, the winner would have been announced with the clear results, which shows that Museveni won. But unfortunately, the chairman of the electoral commission, Simon Mugenyi Byabakama, he doesn't have any results which shows that Museveni won the elections. But for us, we have the results which shows that Bobi Wine won the election. So there is no peace, there is no democracy in Uganda. And this message goes direct to all interreligious leaders in Uganda. The so-called Wachita Femunkwe. Stop moving around across the country, across all embassies and the other international communities, lying to them that the country is at peace. The country is not at peace. Awonjagadde kuyita obuyisi. Kale tutandike. Njagala mubeere beegendereza nnyo. Omukulembeze omululu Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti obuyinza busobola okukyuka nga tewaliwo okuyiwa omusaayi. Amune mukidawutinga. Ennyumba ya sitaani we twogerera ekutta omuliro. Fire brigade ezisobola okuzikiza omuliro ogwo teziriiwo. Ze ziriwa. Tolabanga olunaku okutuuka ng'abalabe bo bennyini beekuba ggwe ng'otudde ebbali. Tolabanga olunaku okutuuka ng'abalabe bo bali mu kulwana bokka ggwe ng'otudde ebbali. Abaagenda okusamira mu nsozi mwebale. Abaagenda okusamira mu mbuga zonna mwebale. N'abakyakuma ebyoto mwebale. N'abaasumulula ebintu byonna Museveni bye baali bamuwadde ng'abyesibye mwebale kubanga kitokota si kisaanikire. Kitokota kitya. Bw'olaba ng'omulabe badde akukijjanya atandise okukwata ab'omunda manya nti wasamira n'omala mwebale nnyo mubalire ddala. Kati kyenjagala musooke mufokasinge wano. Nabagamba teri komanda abeera komanda nga mufu. Komanda alina okubeera mulamu nga wa orders. Kuba Kyagulanyi Ssentamu mulamu. Bino byonna Muhoozi byali mu kukola ng'akwata abamagye abanene
byonna kitokota sikisaanikire kitya. 1 ye Muhoozi alowooza nti bali mukwata ke kamu ku kabinja step mother we genetic era yasiga mu system. Ye Muhoozi alowooza nti akabinja kali mukwata bebamu ku step mother we be yasiga mu system okumulemesa okufuga. Onaku lwaleero akutte n'akyusa. Akutte Don Nabasa ono mujjukira bulungi nnyo, musajja mutemu nnyo. Akutte Brigadier John Namanya. Akutte Lugumayo niye James Birungi yamukwata dda. Lwaki abakwata bano? 1 amanyi nti bano bantu be genetic yali yasiga maki mu bitongole byenjawulo bagenda mukolera emirimu gye. Kati ye obuzibu mutamanyi bubuno wano bino byonna Muhoozi abikola amanyi nti bano bebayambako Kyagulanyi okufuluma ng'ate kikyamu. Ye Muhoozi amanyi nti bano bebayambako Kyagulanyi okufuluma ng'ate kikyamu. The second thing amanyi nti bano bebabadde abantu bajje nti beyasiga mu security organization which is not true. Which is true nti ababadde ba agent ba Janet. Kati Muhoozi kiyali ayagala mu kusooka ekisooka mwenda kinjagala mbategeeze. Muhoozi by all means yali ayagala kutta Kyagulanyi. Bw'amala okutta Kyagulanyi agambe nti mulaba nti abase opposition leader babano mbakoleza ki mbakutte. Naye bw'amala omutta bw'ati weyagadde okumala omutta ataking over kyetuyita kudita. Kyagulanyi n'amanya neyeesolosa ng'obudde bukyali n'amma Muhoozi kudita. Kati essaazi Muhoozi kyakola ayagala kuteekawo nkola ya kutwala buyinza ku kifuba. Temwewuunya kudita ng'eyapeninze, naye kudita yonna eyapeninga si yakyukakyuka yaba kuba Muhoozi alabika ayagala tutwala buyinza ng'obudde bukyali. So bino byonna byakola byonna birisafo byonna bibye ng'omuntu kyali mu kukola ekya diversion kwekwata treaty zirimbu alumba Iran ezo na diversion main focus eriruddawa weewo omutegedde obulungi nnyo. Kati ennyumba ya Sitaani ekutta omuliro egukutta etya? Okusookera ddala njala bagamba nti amawulire agafulumye ku mutimbagano ge mwalabye mwonna amawulire matuufu. Amawulire ge mwalabye ku mutimbagano amawulire gonna matuufu. Nja kusooka kuwaako obubonero bwonna obulaga nti matuufu. 1 abawangalya mu bitundu by'embuya naddala okuliraana military barracks wabaddewo nakati wakyaliwo deployment ey'amaanyi ng'amagye ga SFC n'ebitongole ebikuuma eby'amaanyi bitekinze over eddwaliro eryo. Ebitongole bikuuma First Family era ne Museveni yabaddewo. So eyo sayini yokka ekulaga nti waliwo ekitali kya bulijjo era waliwo ne diversion ez'emmotoka ozitakkiriza kwetayiza mu mbuyo omwo. Ye sayini esooka. Sayini ey'okubiri wabaddewo celebrations zibadde zigenda okukolebwa within the First Family, zonna zayimiriziddwa ne meetings z'abaminisita ezimu zibadde zina okubeera zonna zayimiriziddwa. Okitegedde bulungi nnyo. Ye sayini ey'okubiri. Sayini ey'okusatu information ebe yafulumye yenjagala musooke mutegeere. Wabaddewo akasiriikiriro ba state agency ku social media nga basirise, but unfortunately Metro nevaayo newandiika. Metro FM ya musajja bamuyita Francis Babu yasoose n'awandiika bw'ati. Waffe twasende tugasiriikira ntugalabe. Metro FM yawandiise bw'eti. Njagala kukootinga mbatwale waliwo mwagala wennyini. Metro FM yawandiise bw'etyo. The moment Kasitolaba state funded mainstream media nge postinze manya nti waliwo kiki waliwo ekikyamu. Eyo Metro ya postinze. Metro bwemala okupostinga then musajja mukulu ono n'apostinga bw'ati. Musajja mukulu n'apostinga bw'ati. Musajja mukulu n'apostinga bw'ati. Oyo Baramba Lugahale n'apostinga bw'ati. Olya bulungi nnyo. Mumaze ogisoma. Kale kamba somere posti zino.
eno yasose kumacha yasoma bwete Metro FM. Mama Janet Kataha Museveni is not sick or even dead, as many different opposition leaders and activities are claiming. There is no credible source that has revealed that so far, not even the state press unit. Janet Kataha Museveni mbusimulwadde era simufu. Nga ebyogererwa aboludde oluvuganya saako n'abalonyizi b'eddemera oboogera. Tewaliiwo mawuli matuufu gye gava wadde ago agayina okwogera ku nsonga zino ag'ennyumba ya sitaani teriiwo. Oyo n'asirika kati bwe gatambudde nnyo balambalugalawo n'agamba bw'ati: May God bless and protect our nation's mother and first lady, Janet Museveni, and her husband, Nyandi Osoferi Kaguta Museveni. May be strengthened with wisdom, grace, and good health as they lead, serve. Mama Janet Museveni is truly one of the kindest and most loving mother I have ever known. May she be continually blessed for her kindness, generosity, and compassion towards vulnerable children and young people around the world. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your night and hand. Bwati bawandiise kati bwamala okuwandika ebigambo ebyo kati kandi kuvire ku ntono nga bwolwagala kitegeeza nti ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Amazima gali nti Janet tannafa, si mufu. Janet si muki. Njagala kukola statement kubanga enkya mmanyi minisita baani bagenda kuba bagerumbuye ebikibya. Janet tannafa. Njagala kukola clarification. Janet tannafa. Wabula Janet ali ku life support mu ddwaliro eryambuya specialized military hospital. Ali ku life support. Life support byebyuma ebisobola okuyambako omuntu okubeerawo singa ebitundu bye emukkiriza okubeerawo mu bulamu ng'abikozesa biba tebikola. Gamba ng'amawuggwe, omutima, obwongo n'ebirala nga tebisobola mukola ki musapooti nga muteeka ku byuma ebyo ne mukola ki ebyo. Kati Janet ali ku life support mu Mbuya military barracks gy'ali. Yatuuseeyo atya? Mujjukira Janet alimu omwezi. Amanyi oluganda Janet alimu omwezi mugumanyi. Anti mwagala information. Janet alimu omwezi. Njagala ng'abo nti omwezi mugumanyi. Janet alimu omwezi. Mukubeeramu omwezi Janet alina diabetes ziri ku level 4. Ompulya bulungi nnyo. Janet alina pressure n'ebirala. Kati Janet yagudde mu kinaabiro. Bw'agwa mu kinaabiro Windows ne zirinkingamu okukoba pipi. Windows muzimanyi Windows ne babe pipi ne ziyikamu. Bagenza omutuukako nga taakeese taasulewo. Nga ku ssaawa eyo baba tebasobola muteeka ku nnyonyi mufulumya gwanga. Ekiseera ekyo ekyabeereddewo. Kye baadde balina okukola kwe kukwata Janet Kembabazi omujja mu State House yoga mpaka mu Mbuya Specialized Military Hospital ne bamuteeka mu ICU nakati gyali ali ku life support. Mumpulya bulungi nnyo ali ku life support. Wabula kyenjagala musooke mutunde ebintu bino wammanga. 1. Diversion ez'okukyusa entambula mu kitundu ekyo bwe zisigala nga weeziri aba akyaliwo. Deployment bwe zisigala nga weeri aba akyaliwo. Deployment bwe zivaawo zonna kitegeeza bamuggyeewo. Okitegedde bulungi nnyo? Kitegeeza bakoze eki? Kitegeeza bamuggyeewo. Ebyo mbikugamba. Lwaki mbikugamba? 1. Bano abasajja gensembi okufuna okuva mu sources zange gagamba confirmed on life support planning to airlift her to Germany, but she's not responding to treatment for now. So medical board cannot clear her for now to be flight for treatment. Confirmed Janet Kembabazi ali ku byuma kwalina okusiza bimuyamba okubeerako. Mu budde buno
tebasobola moteka ku nnyonyi mutwala Germany gye badde ba proposinga olw'ensonga ta responding oba omubiri gwe n'embeera gy'alimu tennaba mukkiriza mubiri gwe kuba nti gudde engulu gukolagana eddagala era asobola okuba nti basobola omutegeerera oba asobola okuba nga tebasobola kukkiriza kubeera ku nnyonyi kebere medical ambulance basobola kuteekako nga omubiri gwe tegurespondinga kuba osobola okufiira mu bbanga awo. Kati akakiiko akakwasaganya ku by'obulamu mu ggwanga kabayita medical board tekasobola kukkiriza kusayiningira Janet Kembabazi mufulumya kumutwala Germany kumujjanjaba. Kati mutegedde bulungi nnyo era buli kimu kikyuse nga bwe kirina okubeera awo. So tebayo muntu yenna akulimba nti Janet si mulwadde. Janet mulwadde wabula si muki si mufu, si diversion si stand, ye mulwadde. Ompulya bulungi, si mufu nenga muki mulwadde. Jukira omuntu abeera ku life support wabeera probability okudda n'obutakola ki n'obutadde wabula mbaga abantu abeera ennaka mu mbuya deployment bweremerawo diversion mu jjamu n'esigala nga weeri kitegeeza nti omukyalo naakola ki akyaliwo. Deployment bwevaawo ne traffic nasigala nga atambula bulungi afulowinga bulungi kitegeeza bamugjeewo baba balina gye bakoze ki gye bamututte. Wabula nga bweri enkola abwe yekweke badde bagezezaako kumibe kubanga Janet amaze lunaku agenda kukwata lwakuna nga waali mu ddwaliro eyo. Ye bate bagala information ekole ki efulume, bate bagala information efulume naye ng'ate balina kikola okuba tebagala aseetegeere. Yensonga lwaki mulaba pressure eriwo essaawa zino ne panic eriwo omukyala ye ku Katonda yamanyi ebimuliko naye ng'ate jjukira sources z'omunda zibadde zimanyi nti omuntu alina okubeera mu mbeera eyo currently abadde alina kubeera Nyanda Esoferi bahabulwa so si Janet. Omuntu abadde alina okubeera mu mbeera eyo abadde Nyanda Esoferi bahabulwa so si Janet but wabula Katonda nga bwakola ebintu bye. Laba ate Janet yagenze mu mbeera eyo n'ono ali wano kati ate okusinziira ku mbeera ezaabwe ng'abantu oli bw'abeera mu mbeera eyo kiba kiteeka pressure ku Nyanda Esoferi ate naye abasoba mugamba dda ennaku z'embale kubanga yatuuka dda mu mutendera ogwokuna ogwa kansa ayinza okuba nga atuddeawo n'azikira buzikizi. Kati abantu babiri abo jjukira kankuwako ekyokulabirako eyali ba w'omugenzi kati Queen wa Bungereza bwe yafa ne Queen yamala okukaseera katono nnyo n'enaafa. Abantu bano olwokuba nti babadde nabbanga ddene kino kigenda muleetera obuzibu kyovula nti ono nvubuka essaazi nali mukukola fujja essaawa zino kubanga akimanyi oli focus eri ku mukazi we already naye embeera mbi kati yembeera eriwo anytime naye nga njagala bagamba tannafa kuba zino eno video manyi bagirikodinga bagenda gikosa ngebaagala naye tannafa ali mu mbuya specialized military hospital gyali kuliko buli kika kya mu dokita abavudde wa Pirato abavudde India abavudde Germany kuliko n'abalasha kwe bali mugezaako kulaba nti omukyala bakola ki bamukanika asunenga atanada she doesn't respond on medication nenga nyonga amanyi olulimi olusawo nti bano olwokuba nti bakuuma nnyo ebyama nga tebaagala muli kuba embuutu nga tebaagala musugumbize nga bakimezeza okw'omusana ate nga n'akawogo bakalinawo basobola okuleka Janet ku mukka ogwo oba ku byuma n'abeerako nga batandika okukola obuvuyo bwabwe buluwa wano. Njabbako ekyokulabirako waliwo omulangira w'eggwanga lya Dubai yafuna akabenje naye kitaawe yali amwagala nnyo n'agamba omwana wange engeri gy'akyalimu embeera mutwale mu ddwaliro bamuteeke ku byuma tulaye nti anaabeerawo. Yes omwana bamutwala kumya n'abeerako nyamalako emyaka 24 naye ng'olwedde ne bamuggyako ng'afa. Musajja agenda okulanga tekyakola makulu omwana alidde ssente nnyingi otagenda kudda bagamba mujje ku ki ku life support omwana bamuziika. Kati abantu bangi nnyo babeera ku life support ebbanga ddene nga baafa dda. Kati mwe kyemulina okusaba kyemweyagalizanga embazi ekibiyaga akoze ekyaso owakabaani 10 ow'essala ya Kamulali 10
naye nga temunnakuma bintu ebyo njala kubuuza Nyanda Yoseferity Habulwa ne famire yammwe singa kino kijjanga namugereko abasazeewo munaatutegeezaako ku nsonga eno wajja tuziike watuufu ngambye singa njala mukwate bulungi muba mugenda Twitter nga tugenda Lwakitula tugenda Ntungamo oba tugenda wa Piraato location entuufu yeruwa ngambye singa tuba tugenda Ntungamo Lwakitula oba tugenda wa Piraato singa kibaddewo mutubuulirako watuufu kubanga tetumanyi watuufu mbeera mu Uganda ne muzaalibwa so njala babuuza mututegeezaako temutubuulire mutubuulira question entuufu tunaaba tugenda Ntungamo tugenda Lwakitula oba tugenda wa Pwani tugenda wa Piraato e Rwanda munatulako bulungi nnyo so mutujja tubulya bulungi nnyo nga embeera gye mbadde mwagala okumanya ye embeera eriwo ku Janet Kembabazi ye mulwadde ne simufu njala kola clarification simufu naye ng'era embeera gy'alimu eyo gye baga nti omulwadde alumya ejjiiko gye baga nti omulwadde alumya amuweese era nga muyinza ntwala obudde nga temuzzeemu mulaba naye mbuwadde embeera gye muyinza okumutalindamu ekintu kino bwe bakulyetinga diversions ennyingi mumanye deployment bwesigalawo ebbanga nga tevuddeewo ne jam traffic jam awo mumanye ebiri wakati mbadde nina wano abantu bange bensindise ku ground oba monitoringireko embeera nga bweri eno kyofa kino kibadde basobodde okufunako nga deployment y'amaanyi nnyo nga n'okukwata essimu okulikodinga si kyangu nnyo ebweru wa ddwaliro tebaga nti nemuli mu ddwaliro munda abweru wa ddwaliro deployment omukazi yagenze kaza genzire so a deployment y'amaanyi nnyo era n'abalwadde bano abalwadde ababulijjo abadde bakkizibwa okuyingira mu ddwaliro bayinza obutasobola kufuna access nga mukyalo yakyaliwo era abasawo bonna tebakkiriza musawo kuyingira essimu yo gireka waka era ojja gisanga waka byolabye betwalira mu mutwe ate singa bifuluma bamanyi abasawo bikiyinza okufulumira mukitegedde bulungi nnyo abasawo bonna tekuli musawo akkirizibwa kuyingira na ssimu essimu zonna bazirewo kale baleeta ngalabi zaabwe mpaka mu ddwaliro okukola ekisoboka ekyo muba kimumanya ye mulwadde okufa ala yamanyi tujja bategeeza bikina kituuseewo naye nga buli alina essala bulijjo gy'oyagala okusaba gisabe mukama akuyisizewo ky'oyagala so ekyo mbali musinga okwagala kuba update ku nsonga eyo naye nga mukitege nti ennyumba ya sitaani erimu omuliro gukutte gutokota naye nga n'Ennyanda Yoseferity Habulwa ali mu mutendero gw'okuna ogwa kansa kati ate Didigi atandise okwaplotinga abantu bonna Janet bye yali atadde mu system atandise obaplotinga abajjamu naye nga ate abantu bano no balina emirandira kati kirava ku ekyo mujja kitegeera kati nga bulijjo saagala nnyo bamadda budde ku nsonga eyo mutegedde bulungi nnyo njala tugende ku nsonga endala nga bw'erina okubeera awo tuvuddewo abafunye information mukitegedde bulungi nnyo awo saagala kusukkawo kwa iyo information mugifunye katugende ku nsonga endala ensonga endala mara okujjamu zino video kati olunaku lwajjo omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko mu lukuŋŋaano lumu n'ayogera ensonga zonna nga bwe zadde zirina okubeera era n'azirambika bulungi nnyo
Mukulambika ensonga ezo video zonna twazibateddeo ku mitimbagano. Facebook weziri, ku TikTok, TikTok basensalinga information ya national platform yonna bagikasitambiramu ekigambo Kyagulanyi bagisensalinga. Ku page ngeyange n'ezaabala bakiteekako mu comment guidelines. Kati president byabadde ayogera yasindise message mwabasinga obungi temwagifunye. Omanyi waliwo abasajja bakola likodi mutafunako information. 1. Omugenzi Olito Joko mukufiira mu nnyonyi bamukola kye bakola Galanga. Omuntu ayinza okutegeera oba gwe ayinza okutuma okola omulimu ogw'okutta omuntu oba otega ebbomu mu motoka mwagenda okutuula oba otega ebbomu mu nnyonyi mwagenda otuula. Kati bw'otuuka okugitegamu n'omulinda gyalinnye nakugamba bayeza woyinza okuba tuli busy jjukira mukamaawo oba munene nagamba nti tuula naawe tugende naawe naye nga wategedde motoka agitaddemu bbomu oba ennyonyi wagiteddemu bbomu n'otuulamu ne mubalukiramu gwe nnyini gwe wagiteze nga gweyagala okutega n'emwali nga tosobola gibuukamu olaba otandika okutuyana bw'oba olina akatenge ennyo oga mukama wange onoosonyiwa mbadde njala muyimirize motoka eno tuveemu waliwo ekikyamu ekirimu nga bakubuuza kiki naye mule bampadde omulimu tegemu bbomu ofiiremu naye kati ate naate mwenimu kati nebyolito Joko bito ebyali nebyagalanga bibati abatagalanga batega bbomu bennyini baalimu yabaga atugenda ffenna nabaga mwena mugere mulinya bbomu ne balinnya ennyonyi ne batulikirako mu bbanga ne bafa kati ne president statement yakoze basinga bwete mwagitegeera bwete. 1. Abasajja bambasada ba Africa bonna basinga obungi bali mu Uganda bakolagana ennyandwe. Abasajja abazungu bakolagana n'ennyandwe ng'abatemera. Kati bw'aba batemera nga bakwata ebimu ku bibi babatemedde nga babisindikira bakama baba bali komandinga okujja mu nsi muno. Kyova olaba nti ne bwe twali nga tuli mu president ali mu European Union okwadressinga European Union akasajja akasembayo ne mu Geneva omusajja obwasembayo bwonna bwe bukodineta bw'abasajja abo kwogera statement y'ekisiru mu kusembayo nga kafundikira bwe busajja obugabana seri za Museveni. Kati president bwe yakoze statement bonna Kakota yabadde abakubiramu. Bonna Kakota yabadde abakubiramu n'abalabisa. Bonna yakubiddemu bonna Kakota baga nti singa ono abadde dikiteta nga muzungu mwandibadde mwamugjawo dda. N'okuba nti muddugavu awa abantu bammwe enguzi ne basobola okukola byayagala ne bakola bye baagala nabo bakola bye baagala kati yabalabisiza ku international level. Ekyo nate mwakitegedde. Ekyo yakikoze. Lwaki yabalabisiza? Abasajja bo bennyini bali ne Museveni mu ngalo era Museveni yakimanyi bulungi nnyo. Kati esi ekikulu kyekirwa. Ba kitaffe mu nkwe religious dealers mujje baleko gye mutuusaako engalo. Wattu nali wano nenzija nekola information. Bwe nakola information nga mugenze mu maka ga president ng'amaze okuzoganya first lady. Ne mbulira ensibi kibi mwali mugenze nnyande bye batuma. Ne muwaka ensi nesobola ne doubtinga mwenze sizeekana bantu. Wabula mubadde mukimanyi nti bano abasajja religious dealers oba kitaffe mu nkwe babadde bawandiika amabaluwa nga bagawandiikira buli embassy yonna ne commission eri mu Uganda nti Uganda is democratic, Uganda is peaceful, directions we are fearing figure abasajja. Jukira bali abantu ba foreigners bamanyi nti bano bannaddiini public ekola kye ebabuliramu nga abasajja bawandiika amabaluwa. Intelligence Dealers Association okulonda kwali kwa mirembe era okugwanga lirimu emirembe okulonda kwali tewali bukizibu ebyo naye mulabye bina just bibeerawo beezi naye nga ffe tukkiriziganya nga abantu ba Katonda okulonda kwali kwa mirembe tewali buzibu nga biwandika buli embassy yonna eri mu Uganda oba yabaddugavu oba yabeeru ebisajja byagiwandiikangamu ebbaluwa. Ebisajja ebikulembera Simanyi Luwere nakana akampi akalinga ekkufulu kaserwadda
nebira byawandika abaluwa nga bigasindikira buli embassy buli consular yonna nga bijuwandika mabaluwa ebisajja byolaba ebyo kati nabagamba ati ebisajja bino byennyini byagende wa president ne bigamba omukyala ebigambo nabyogera dda president yabizze mbuzi mwesagala kwogera nga president si yayogedde bigambo muzo musajja lumbu yabadde ki bidibigera wa president nenganza obwange nagukola ki nagukola dda president yagambye bwate kanjize house. But when the interreligious council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And our negotiation should be about the transition and what works for our country, not how much money I want or what position I want as an individual. Now this has also been... All right. Kanji bazanyira ku side eno mugire bulungi nnyo. Abasajja abo batuukira first lady Babi Itunga mugamba nti gamba baawo naawe temugezaako kutabangula eggwanga abo. Nenge ekibatawaanya buli musaalo gw'omwezi n'emmotoka ze bawa abasajja abo n'enkwezi kanka bazanyira mu side eno endala. But when the interreligious council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And our negotiation should be about the transition and what works for our country, not how much money I want or what position I want as an individual. Now this has also been... All right. Ndoza kati mutegedde ekibozibozi kya Nairobi Post, ekibozibozi kya Natasha Broadcasting Service, ekibozi kya Monitor neba NRM propagandalist bonna ekibozibozi kibadde kiva mbano ba Inter-Religious Dealers Association nge kibadde kiva gye bakizimbira kati nga nsooke ngende bazanyire video nsooke ngatta olutambiro kubanga olutambiro oludugatta si kyangu ate okumala okuzanya video nojjukira wakomye naye ndowooza kansooke ngatte one bakitaffe mu nkwe yonna gye muli mbalamusizaako kansubenti muli bulungi obubaka bwa president mwabulidde nali nabwo waddanzi nga nabyogera dda nze sirwawo ndi kakira kambuzi sikweka ekizibu kyammwe kyakulya nakwevuga kibasingira eggwanga pozi n'okwegatta kubanga Museveni rogi z'abateekamu mubeeramu obuwalo buto obwakasuna amabeere ne babawa ne mwejjova ne balikodinga kati baba balinako obujulizi nti nammwe mwegadanga nga bajja bakozesako kifuba kati ebyoza bange bibino wano wammanga. Mwani yabagamba nti Kyagulanyi ayagala kuteesa? Ani yabagamba nti Kyagulanyi ayagala kuteesa? Ani yabagamba? Ani yabagamba nti Kyagulanyi yeetaaga obuyambi mu kuteesa? Yagenda mu kalulu kano nga ayagala kuteesa oba? Lwaki teyateeseza n'atagenda mu kalulu? Bakitaffe mu nkwe. Ani yabagamba nti Kyagulanyi ayagala kuteesa ba National Platform? Era singa yagala kuteesa ndi batagenda mu kalulu yandi badde ateesa buteesa ndi za kalusigenda kagenda mututeese ne yagenda mu kulunga yagala buyinza kati yala babuza ani yabagamba nti Kyagulanyi ayagala kuteesa kye kisooka ekyokubiri. Mu mbeera gye mulaba mu Kyagulanyi yalina okuteesa oba yasaba okuteesa oba mmwe mumuforcing okuteesa ngera babuuza bwe mbanga muli bakafulu nnyo mu kuteesa 221 batta abaana b'enkyukakyuka ne babasiba nabale babimukomera lwaki temwasooka kuteeseza abo 226 basse bawambi basibye abaana b'enkyukakyuka lwaki temwasooka kuteeseza abo abaffe
Besigye ali mu kkomera ani agenda omuteeseza kuba yeetaaga okuteesa okw'amaanyi okusinga Kyagulanyi ali ebweru. Kyagulanyi ali bweru teyeetaaga kuteeseza. Besigye ali mu kkomera gomadde mwadde njofa kasi omuteeseza. Abaffe nze mbuuza Honorable Muwanga Kivumbi eyasibwako emisango gy'obutemu n'obutujju naye ali mu kkomera ku by'obutujju by'obuwere bitaliiyo Ogasi yandibadde yeetaaga ennyo okuteeseza kye tuyita negotiations Dani Kyagulanyi ali mu kutambula muli basimu. Ekyo nga nkimaze. Kye bayita okuteesa mubeeramu awaayo n'afuna. Si bwe kiri nti ye. Mwe kuva ddi nga mwagenda mu by'obufuzi kubanga Constitution ya Uganda Nyanda Yosoferiti bahabulwa abadde akyogera lumye nti bannaddiini musumbe endiga zammwe by'obufuzi tebakwatako. Lwaki abaleeta mu political arena to negotiate for him? Lwaki Nyanda mu Constitution yabajjamu nti bannaddiini musumbe endiga zammwe temuyingira mu byabufuzi? Lwaki abaleeta mu political arena muyambeko muteeseza ku nsonga z'ebyobufuzi muli basiru? Oba omuntu yandiyagadde okumanya kati ebya Katonda mwabivaako muli ku bya Kayisaali? Kubanga Katonda tateesa, Katonda alagira bulagizi ne kiba. Ba political prisoners beetaaga okuteeseza okujja mu makomera bangi kubanga tebalina musango. Aba 219 220 ba political prisoners abattibwa n'abatuusibwako ebisago aba 226 gye bali n'abalala bakyabasiba nga temubateeseza. Temuvangayo condemninga kidnaps, arrests, killings wadde condemninga byabakama ne polisi yennyini gye bali mu kutulugunya eyakuuma kyangu temuna condemninga polisi gituusa. Lwaki mwagala okuteeseza omuntu atambula ali mu bubi essaawa muli basiru? Ekizibu kiva luddawa? Ekizibu kiva wano. Nga bwe twogera nti akafu omukkuto tekaluluma. Basajja bakulu mwenyigidde nnyo mu bufere, obubbi, obukumpanya n'okwagala okujjula ebitayidde bye bizibu musiŋŋaana essaawa zino. Nkiwa buli munnaddiini yenna eyagenda ku ttiimu eno oyina ekikomero nga Museveni akulinako profile. Ekyo amukonkoshua. Buli inter-religious leader eyagenda ewa Museveni n'amusinkana oyina criminal file Museveni agirina. Ekyo 100% sure. Bw'aba takulinako yakutunda ttaka, akulinako ey'obuseegu, akulinako sereza okubba kyaki, oba okwagala bak'abasajja, oba okuzaala ebbali. Ezo fayiro Museveni azirina. Kati bwe mugattako fayiro z'abalinako, 1 nembanga endiga zatandika okubuuka, tebano si bannaddiini, endiga ne zigendera mu kyaki, mu mizikiti ne mu makereziya, ne musegana mukyasobola kufuna kyakoze ey'omwa. Kati ate nga waliwo omutemu alina emmere ye, alengera abantu abayaggayagga balinako already akakwate n'abagamba mujje, y'ensonga lwaki buli gwe batikkira mu yafeesi yonna ey'obunnaddiini weebuuza lwaki Museveni akuwa emmotoka. Aba akwagaza ki? Lwaki akuwa ebbaasa aba akwagaza ki? Kubanga aba akugula kusirika butayogera mazima. Bwe banga Bibiliya oba gye tuyita Bayibuli ekugamba nti amazima galyogerwa gali kufuula ow'eddembe, lwaki temukozesa mazima ate ne musigala ku bulimba? Museveni era yayogedde kyekituufu mu Uganda tekiberangawo. Kino nkimanyi, buli munnaddiini ali mu ttiimu eno olina ekikolobero. Buli munnaddiini eyali mu ttiimu eyo olina ekikolobero. Eyo ttiimu olina ekikolobero. Mbazuuminge mbalabe. Buli munnaddiini gw'olaba wano alina ekikolobero.
obo eno Joshua Lwere simaina kumanya buli munnaddiini ali wona mwinako fayiro abo boolaba walabi kati abantu abo bamkato Museveni abayinako fayiro yensonga lwaki bakola ebikolobero ebyo okuba nti babeere Wanyande Yusuferi kati eno ye video nga bagendayo kasita president amaze obbaabya musooke muwulire bulungi nnyo. For Chaglanyi's home in Magere. Upon arrival, they found several security personnel who initially restricted the media from filming. The religious leaders, led by Church of Uganda Archbishop Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, were later allowed access. Chaglanyi's wife, Barbara Itungo Chaglanyi, welcomed the delegation, and Archbishop Kazimba explained that the visit was intended to pray for the family and offer encouragement following the recently concluded elections. Pray with you, to stand with you, and to let you know that you are loved, and even where there seems to be hope, there is a hope in God. The psalmist says in Psalms 121, I lift up my eyes to the hills, where will my help come from? Barbara Itungo told the clerics that her husband fled their home after security personnel surrounded the residence on the night of January 16, 2026. She added that since his departure, security operatives have continued to harass the family, restricting her movement and blocking visitors from accessing the home. She further accused security forces of damaging the perimeter wall and turning the residence into what she described as restricted zone since polling day. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako basajja baffe okukuuma obuntula naye bwe tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala gabibikira kuba waliwo wekituuka nekituuka nga tokyasobola kumala gakinyira. Journalists were later asked to leave the premises as Barbara and the Interreligious Council leaders proceeded for a closed-door meeting. After the meeting, Archbishop Kazimba Mugalu told the media that the Interreligious Council remains committed to promoting peace and national unity. Despite our different political parties, our different tribes, we remain as Ugandans, and we should always look for things that can bring us together and bring unity. All right. Mukulu Kazimba Mugalu. Wachi eminagiro toje yambulamu. Noddirayo ddala mizejo giri emeka nakuwoninga kati kankuwa omukisa ogusembayo nakuwoninga. Saagala nseemanye bukyafu bwo Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu nakuwoninga nkuwoninga mulundi ogusembayo Kazimba Mugalu. Olina dda terinene mungi nnyo naye Kazimba Mugalu towulira. Nkuwoninga omulundi ogusembayo Kazimba Mugalu va mu bintu bya Museveni. Sigala ng'osumba ndigazo nja kwambula. Kazimba Mugalu nja kwambula. Bw'omanya ebikolobero wakola ku Jinja Road nga wakayingira obuweereza. Kazimba Mugalu va mu kamera. Kazimba Mugalu nja kwambula ne bannammwe abo. Ekyo kyo nkikuwulidde. Ojja otya mu maka g'omusajja gw'otasinkanangako n'ogamba nti gamba bbaawo naawe temugezaako kwenyigira mu bintu by'okutabangula ensi. Owanjala kubuuza kye bayita okutabangula ensi kye kiruwa? Kazimba Mugalu nti kye bayita okutabangula ensi kye kiruwa?
Gwoyagala kuŋŋamba eyatta Archbishop Luumu tomumanyi. Eyatta Sibina Kisitulwanga tomumanyi. Eyatta Muzata tomumanyi. Eyatta Anas Kalisa tomumanyi. Abo bannaddiini banno. Olw'okuba mulowoozesa abantu nti eddiini buli muntu akyagiroolezaamu abantu bagenda bagibuuka. Lwaki? Tufubye nnyo okutegeeza abantu wano nti ebintu bingi ebyasula mu ggwanga. Bulijjo abantu bano babuli ekiga kye bayita organized crime and organized criminal. Emisango emiteeketeeke egiddizibwa saako n'abateeketeeke abazza emisango engeri gye bakolamu. Abateeketeeke abazza emisango ne bannaddiini mwe muli. Mukwata obwana obuto olw'okuba nti mulina emikono mu state tewali agenda kuvunaana. Mutunda amataka ga Kereziya n'ag'emiziki n'aga church olw'okuba mukolaga nsebe teri agenda kuvunaana. Mubba ssente z'ebiweebwayo teri agenda kuvunaana. Mwagala bakabasajja ne mbaganzika mu church gye mugenda obbejjusiza n'obbabuulirira nga olw'okuba abasajja ne mbateekako embeera kyovula buli kigurupu kyonna simanyi Fathers Union Mothers Union abantu bagenda okubuukanga maaza bamuyunioni yangadda. Father yagenda mu Fathers Union bamuyuniting adda. Mother yagenda mu Mothers Union bamuyuniting adda. Nga system abantu baali batagitegeera. Mwenna muli mu organized crimes. Muli ba organized criminals to the extent no one can suspect that the Interreligious Council led by the so-called priests, all those are criminals and Museveni has case filed against them. Ekyo kibasomesezza bulungi. Organized crimes gye misango emiteeketeeke. Nga LC1 agumanyi, Kyamalesu twagumanyi, police egumanyi, omulamuzi agumanyi, Chief Justice agumanyi, Museveni kennyini agumanyi, nga bagumanyi ne bw'onoogugenda n'ogugoberera n'ogutinkula n'ogunyonyoga nga tosobola gufunamu kintu. Nga n'aguzizza omumanyi obujulizi obulina nga tebusobola kuyamba wantu wonna. Kubanga buli wamu wonna we guyita waliwo organized criminal. It's a chain or a structure of criminals who are very organized. Wazira kwangana chitawo mwali, ne nnyoko mwali, ne muganda omwali, ne mukazi wo mwali, ne bba omwali. Kati bana basajja system gye balimu mu Uganda, system etambula ku organized crimes. Nge control nga organized criminals ye system etambula. Kyovula buli banja Pentagon nga nti kati Pentagon twagiduza okusiza buto nenga endiga ezabitanga zitudde naziwuliriza nizitamanya. Olina jana gamba kati wachi ngenda yeyo kasoke tugende ku mulala. Kati bisere bisinga fete tukuyingira nga totuyingidde. Pastor Robert Kayanja oyinza okulooza nti oli philosopher, oli clean enough, but you are not. First and foremost, naawe gw'omu kuba organized criminals abakola organized crimes. Olw'okuba nti oli organized criminal tekikufula nti oli exceptional oba oli wanjawulo. No, just it's because Museveni akuinako case files eza homosexuality, eza land grabbing, obutasasula misolo, okwenyigira mu bikolwa ebitakiiza mu mateeka n'akukozesa. Wavudde n'okola statement gye wakoze. Njagala muliza akatambi kano ngenda okukwata ku musajja ono mu ddakiika eziddako mwenna nga mukkiriza. 1. Simanyi lwaki yataddemu ebigambo bino bwe yabadde ayogera. Wulira bulungi nnyo. Katusooke kano. Yataddemu ebigambo bino ngawuza nti buli kimu kiri bulungi, bamuwaayiriza nga bawaayiriza mbwakalu baakabba.
So publicly you say that people against you and they are lying as they are doing it on regime that they rigged elections. Are you sure of that? Okay, no problem. Kampa abantu bawuliza akati akantu kano. Uliya bulungi bwe yagambye. I got to understand that the whole country and other parts of the world has been bombarded by social media. And this began when a faceless recording was released by a certain lady representing KTV, Kingdom Television, Bishop Chiganda. Alleging that there were certain things that were spoken in the court. Well, we found out, and the court pronounced itself on Monday, that what happened on that recording never happened in the court. There is a case that is going on, and they have twisted the narrative that it is me in court. They'll say Pastor Kayanja is arrested. He killed somebody. I mean, we are used to that nonsense. But this was so evil. So on Monday, they cross-examined the witness of the defense. We don't want to talk about these things, like, because you know, I always don't allow to talk about these things. But this went beyond normalcy. Why will anybody go and say things the magistrate has not said, the witness has not said, and say this has come out of the court? And then all the bloggers, all the social talkers take from that and they begin to say whatever you've been watching, you've been saying. That never happened in the court. Never said. I'm not in court. I'm not charged with anything. It's the people who are charged. And it's a state case. It's Uganda versus them. But I don't understand why would someone change that. It totally lies to the whole world. So, we are peaceful people. So today I talked to my lawyers. We are going to take them on. You cannot lie to the whole nation. For what reason? So most of the time, you know, there's a scripture in the Bible. Somebody was telling me, he called me from abroad, and I said, Jesus asked the disciple when he was going. Ako kawanvu nnyo pati gyenjagala yiino. Ako kawanvu nnyo pati gyenjagala yiino. Yeno pati gyenjagala yeeno. Ulira. There was a lady today. They showed me a recording. I think many of you know her.
Me, I don't know her. Nze simumanyi. I saw her things. She was apologizing. Nga yeetonda. They call her Senga Asidi. She said, I'm very sorry. Sorry, we were misled. Why do you, it's the same thing, people can lie. They rigged the election. They did this. And if they are not confronted, people may think their lie is true. As I told you the other time, enough is enough. Misled. Why do you, it's the same thing, people can lie. They rigged the election. They did this. And if they are not confronted, people may think their lie is true. As I told you the other time, enough is enough. All right. Pastor Kayanja owa Miracle Center erubaga je baliko jotuusake nga lukanso ekitambula bulungi. Ofayo nga togenze kuwaaba nkutandikeko wiiki ejja. Eri abaana badduka mu ggwanga nga bakolako bikolobero nkutandikeko wiiki ejja togenda kuwaaba. Abaana mba audience. Kuno kwe bali abaana Pastor Kayanja nkutandikeko nga togenda kuwa niwo bo ogenda kunkola ki ogenda kunkola ki nkutandika wo wiche jump abantu audience abaana badduka mu ggwanga obana wano eno goloze misako gitandise leero boma yinti walaba ku WBS bobola ku WBS tebisoose leero mpozi agambye Pastor Kanjo agambye and it's not you in the courts of law, it's the government versus the criminals. If the government versus the criminals, lwacho jja mu court, lwacho bando wapiranga mu court, gwe government gwechi. Kubanga webera government against the criminals, gwandi bade tojja mu court, lwacho wapiranga mu kitegeza nti it's the people against you. Olwokuba nti oli state agent, tosobola kwatwako. Kati eno video nga wava muno broadcasting service ekyaliwo Uganda Telecommunication Company mango ngekyakola nga amawulire gakyaliwo kati mukulu njagala nano otunnyonnyole bano bonna oyinza kuba wabasirisa naye information ekyaliyo simabala wa WBS wangu ekyaliyo simanyi kupata era ng'alabika akyamwevuma anti olutalo lwe ku buli bw'ebisiyaga lulabika lukyalanda nga luyira lwa musana olwaleero omu ku bavubuka abalumiriza Kayanja nti yamuli ebisiyaga alumbye ekitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli ne bamenyawo ebyayogeddwa poliisi nti beejungulula ne bajjayo statement zaabwe Robert Wamala n'ebisingawo. David Mukalaza atemera mu gy'obukulu 36 omu ku bavubuka abataano abalumiriza omusumba Robert Kayanja wa Lubaga Miracle Center ogw'obuli bw'ebisiyaga. Mukalaza agamba nti mu mwaka 1992 waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba tabamiruka okuva mu buvanjuba bwa Africa Kayanja lwe yategeka ku kanisa ye ya Lubaga Miracle Center era Mukalazi n'ayitibwa okuweereza ng'ayita mu kuyimba. Olukuŋŋaana olwaggwa Kayanja n'amusaba asigale ku Miracle Center era okuva olwo yatandika okumusendasenda asula ewuwe n'amusuubiza okumuwa ensimbi n'okumutambuza mu mawanga g'ebweru. Agamba nti n'oluusi yali amuweeweta mu bisambi mu ngeri y'okumusalira era yakizuula luvannyuma nti Kayanja yali ayagala kumusumika ngalike. So he used to massage my body like on a daily basis when he drove me back home. And then a time came when the massaging left the legs and went to my private parts. Agamba nti yali amuweeweta mu bisambi buli lunaku lwe yamuzzangayo eka wabula olunaku lwatuuka n'atandika okumuweeweta mu bitundu bye ebyekyama. Agamba nti yasooka kulowooza nti amugobamu omizimu kumbe yali ayagala kumusumika ngalike. So I was like, is he trying to cast out some demons out of my private parts of maybe lust? Ku lunaku lwa Sande akulira ekitongole ky'abamega ba poliisi Edward Ochom yategeeza bannamawulire nti abataano bano baali baggyeyo statement zaabwe. Bino lwabagudde mu matu kwe kusalawo beeyo ky'ekitongole ky'abambega okuwakanya poliisi. Sinakukyusa statement yange. Amawulire bawanise nakyusiza statement yange. Nze David Mukalazi have not changed
my statement. It still stands. Wabula Ochongo olulengedde bannamawulire nga bagezaako kubuza Samson Mukisa omu ku bagambibwa okubanga bajjayo statement n'abalumba era n'amugyawo ng'agamba nti kino kibadde kitaataaganya okubuuliriza kwa poliisi. You can request and there is no harm in doing it. The court even counsel complained because the game you are photographing in, yes. You were saying, but now you have to know where you are taking my photograph. You are putting under the cameras again. I'm waiting down. So, please. Sirina bwesige nti amazima gasobola okutiikibwako nga tuyita mu poliisi. Nayina obwesige nti bwe bateekawo commission of inquiry amazima gasobola okuvaayo gonna. Mu kulaba kwaffe tulina obwesige mu poliisi bwe kujja wano. Era poliisi yekusanvu. Ng'oggyeko omusumba Bob Kayira poliisi gwekunyiza okumala essaawa nga 5, omusumba Solomon Male ne Martin Sempa bakanze kulinda kuyitibwa babuuzibwe nga buteerere. Oluvannyuma lw'essaawa ezisuuka 10 basiibuddwa era ne bayitibwa olunaku lw'enkya babeeko bye babuuzibwa ku nsonga eno. Robert Wamala Lumanyika akola WBS TV ekibuli. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu ado kati mukulu onkuwe wiiki ejja Pastor Kanja nkuwe wiiki ejja eyo WBS Robert Wamala Lumanyika nkutumiddeko wonna woli oba okyali mu nsi Allah akyakuumye Mukama akkingirize wonna woli wali musasi wa mawulire bulungi era nga osoma mawulire Mukama akkingirize kitalo nnyo ekya jjajja mukyala ne jjajja mwami munaye ngeri gyendi mbezi bino saa 3 wosobola kudda Uganda nenga kitalo nnyo ekya jjajja Wycliffe Luyombyo Mukama amuwumuze mirembe ne famire yonna. So mukulu Kayanja njala soka kubuuza nkuweemu wiiki ejja abaana baddemba zokke bonna be watiisatiisa ne badduka eggwanga kiri kye mbagambye nti bano ba organized criminals nga bayita mu system bayita organized crimes. Ndoza mutegedde kati ensonga lwaki ali mu gavumenti bagezaako okubikkirira gavumenti ya Museveni kuba gavumenti wevirako bwete bagenda bakwata. Kati yoyo Kayanja ne tiimu zaabwe zonna nkuweemu wiiki ejja abaana abawa amasimu mbate wena gy'oli omwana nga wadduka abasobola okubanga muli mu diaspora nga temumiddle east mugenda kuddayo nsobola obbawa chance wiiki ejja gwe essimu yange ogimanye lya lukale muteekemuko mu kafiriza awulire nkuweemu wiiki ejja abaana abali mu Europe abali e Canada abali mu America mu nsi nga tebasobola kujja batasobola kuvaayo currently ng'oli ready to confess nkubira essimu nkuweemukko just niwe nkuwe ennaku 3 ojja kiwulira ensi ejja kutegeera oba mutinkula nnyo entalo mbwe abeekazambu simanyi nga babba obululu munabano baasibako mbona ye ebisiyaga mukulu ne security wajongeddeko kati mutabani we omu ku ba bodyguard yakawasa naye wamufudde security guard olw'ebikolo byo byammwe nabagamba teri muntu muzzi wa misanga tayagala gavumenti ya Museveni yeveeko bagibeerako mpaka kuwulira olukoma kimenti essaawa yonna balina obbakwata kati kaso eyo nga tuvuddeyo oyo muwoninze bw'aba yagala muwemu nsobola omuwaamu anti kati bali abalina obujulizi balina okumpa gaheedi era kati ino video bagenda giraba mwana mulenzi bw'obanga Kayanja yakusobyako nga yakwata oba yakola kye yakola ng'oli ready to confess essimu ye ku social media kwerinze sitya naddala bano ba government apologist bano kati bye wakola ono omuvubuka kugundi ku Natasha Broadcasting Service ogensi tebimanyi sabigamba dda abantu muno mu musumani ono kanene mugume wamukola ensi tebimanyi kanene mugume wamukola ensi tebimanyi n'abalala genda mpola gwe saagala kumalirako budde era njagadde nkufundikira awo nemekuwa budde bungi naye weegendereze ekyo kikutula enviiri kwegyo emyaka ojja kibuulira ensi olwokuba nti ye Jessica asirise Jessica Kayanja obutakomenting obutalabikako wantu wonna Jessica Kayanja
ngaye mmanyi nti abakazi bagezi bw'amanya nti ono gaaya ayina emisango ng'akimanyi nti bwe twawuka tugenda kwawula emaali kati Kayanja bw'atuuka ewaka abeeranga akabwa akasibe ku ggaali kati ye Jessica amugamba ekigambo kimu gwe yasama nze ntwala ebintu kati yamuteeka kagaali ali awo kyovula batanyiga takola komenti yonna ayinza okuba nga emaali yonna yagitwala nga ne kyaki yagitwala yo Jessica Kayanja mwene si mafiya mulwadde yatudde awo kati alinze beera n'ebizibu eziwene wendi gobeera n'ebizibu eziwene wendi abakazi ekika ekyo bayaaye amanya nti oyina emiswiba ye n'atula takunyega kubanga bw'anaakyankalana oba oluguddemu ate bya divorce asobola otwala emaali yonna kati Kayanja abeeranga akabwa akasibe ku ggaali bw'abeera ewaka abeera bw'ati tanyega kubanga omukazi amanya amazima ayina bajja be basajja omukazi mu Jessica Kayanja akimanya ayina bajja be basajja ate bonna basinga obungi bavubuka ebbanga lyonna kati ye Jessica Kayanja ayina bagamba mbanyumiriza nnyo akagero kane kabalimu okutegeera kakawo mu dakiika 2 abakazi abo balaba abakazi abo ne Katonda yabalimu bategeera tabategeera mulimu omukazi ng'ayaka mangu mulimu omukazi ng'alwawo okwaka mulimu omukazi asirikira ddala nakubisa empisa kati abakazi abaaka amangu bafuna ebizibu bingi baba tebategedde lwaki ayaka yayaka bwasi tafunye oli alwawo okwaka n'asirika oyo tayawukana n'oli atayogererako ddala kati omukazi oyo akimanyi nti Kayanja bikolobera bikola naye amuleka kati ye Kayanja okuva nga ayagala kubeera safe alina okumakinga sure buli Jessica kyayagala akimuwa kane Jessica n'asirika kati kiringa gwe omusajja munnange bw'onoogenda n'oyenda naye ng'omukazi akola ki abakazi abo kyosooka okumanya singa ensi ezisinga obungi zikozesa nnyo abakazi nga ba detective oba bambega lwaki omukazi ye mwangu okusobola okusipotinga omulaba nti oyo ali bw'atyo ono ali bw'ati olwo omukazi ayinza okudda n'akunnyako bwendaga nti ova mu bwenzi nawe nalati onova empaka kajopo n'aba nti ono mwenzi yava kwenda kati omukazi omugezi asobola okutunda bw'ati ng'ova kwenda bayinza n'okugamba nti oli wali mu loogi najja n'akulabako bw'ati n'addayo waka n'atuula kati gwe eyayenze ne mukazi wo gwe mubadde mwenda naye bwemumanyi n'akulinda ewaka n'okuba nga as usual n'asanyuka n'akugjamu engatto n'akuterawo kacaayi n'okanywa bulungi nnyo n'akuterayo tuzza otwokya n'otunaaba n'ekyeggulu n'akutegekera n'olya ne mugenda mu katandaalo okwebekka era n'omweso n'oguzannya bulungi nnyo nga tewali tabwe tewali kikyuseemu ne ku makya n'akera n'akuzukusa n'akuseetingira ebyokulya breakfast n'akuterawo n'engoye n'azigula n'ogenda kati gwe olw'okuba omukazi teyagambye nti yakutte gwe bw'otuuka mu bakyere bawe mumanyi nti nina ekizibu kiki mukazi yankwatidde mubwenzi naye mwana boy mukazi teyanyize buli kimu yakikoze nga bw'amuloza omukazi tagenda kunzita kale bw'osanga abasajja 2 ku 3 bwe baba tebanyumya mboozi za bizinensi emboozi esinga ziba z'abakazi ne bw'osanga abakazi 3 4 bwe baba tebanyumya ku bizinensi baba banyumya ku mboozi z'abasajja bintu bya buseegu yemboozi etambuza obulamu bwetyo kati baboyi bamuga mukazi yakoze iki okakasa yakutte nti wado yenze nti ye nakola bwe kimuje gwe boyi mukazi agenda kutta boyi omukazi agenda kati ebikyaliyo biza okujjulira omukazi agenda kutta kati gwe kennyini baboyi bamala okutegeeza nti owedde gwe gw'okoma waka ng'ofiiringa simolo ne weegonza n'otandika omuga waayi wankutenganyire eringa tekuwanyize omukazi eyo byoyogerako byo sibimanyi kati abakazi abo bagezi nnyo kibalaga nti abakazi mutwe kino kiddamu abakazi si figa abakazi si figa abakazi kiki windows kyovula nti abakazi abalina windows bali maka abatalina windows bajja kubeera ku street bajja bavuga babeerenga driving school
era kyobula nti abakazi abayita balungi gaafuuka amasomero g'abayizi abaagala okuyiga ebintu by'okwegatta naye abakazi abalina windows abeera strategic nnyo mu bwongo bwe alaba ekimu n'akyanalyzinga n'amanya nti kati nongera kihandulinga ntya kati be bakazi abo kati gwe kennyini yakoze ekikolobyo amaka go ogaagala wadde wayeeze gwe kennyini gw'otandika okujja ne weeroopa wayi nakoze kino naye nga kiki oyagala kunzita kati gwe kennyini n'otandika okusaawula nnyo eya negotiation normalization buli kimu omukazi kyerina kusaba edda nga wakiganira olina okissa olina okugula emmotoka buli kimu oba olina mukasi buli kimu osobola ekikikola okumusanyusa naye nga ki ekikozesa ekyo ekikola kati ne Kayanja bw'ate waali mu bufumbo bwe ne Jessica Kayanja kimu musajja mu kimukolobezi kati tasobola mugaakuvayo kuleekaana alina kusigala wali wali Mukama yebazibwe aleluya nabeera nga aleluya etenda agikuba bateeka ne conference buli kimu nga waali era ino ne ku kitundu nabyo ne bbaawe ne bawa ne haaga ne bakiisinga kati zinendingire ziga nti buli kimu kiri bulungi woowe endigalo zirimanya nti abasumba bazirunda endiga bali mu buzibu endiga tezirisigala mu kiyumba endiga zijja kudduka kati yembera Kayanja gyalimu n'abasajja mugiyitamu kati kino kyembagamba ndi kati n'ennyanja esofeeri yembeera gyakola ki yembeera gyalimu ku ssaawa zino ompulya bulungi nnyo yembeera gyalimu ku ssaawa eyo kale mala okutegeera embeera gyalimu bw'ajja n'agamba nti ababbobolo balimba simene abantu bamuwaayiriza ye talina misango mu kkooti ng'omanya ekimugoba kyambadde ekimugoba kikambwe nnyo okitegedde ekimugoba kyeyerusa kirina ebirevu bya tinti kyambadde bulungi ovulo kirina n'ejjambiya mu nsawo kimugoba kati bwebuzi abasajja balina bonna bwe bali yes leaders gyebizibu balina kati bakulya ssente tebali bulungi mu nsonga ezo okitegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo saagala tulwewo kambwemu eddakiika musooke museke nga bulijjo ngende ku kiddako mumaliriza okuseka bannange banze TV yange yanjawulo mbawamu time nomusooka museka ne mmala okuseka ne mumbuulira ne tugenda mu maaso alright kati luli najja ne nga bannayuganda bonna abali ku Lake Victoria ne mbagamba kiki baplaninze already kirimu kitambula ekya economic sabotage eky'abannayuganda bonna bavugukira ku Lake Victoria n'ennyanja endala era kyagenda mu maaso kati njala kuwaako obujulizi obw'omu ku abo bakubuulye ki ekiriwo then bwe tuvaako tugende ku kintu kyengenda obbasomesa olwaleero njagala kibawanga ekirabo nakyo mukiyige kati eno yembeera egenda mu maaso ku nnyanja Victoria oba ku nnyanja n'ennyanja zonna okwetola Uganda yonna n'ekirala bannayuganda mwena bali mu Uganda mbanyonyodde ekiri ekibalimi okutegeera kye bayita economic sabotage after elections luli kibadde regional nga kigenda mu Buganda wokka lwokuba nti Museveni tubadde tumukuba mu Buganda kati bamukuba all over the country ekyo kyonna abadde alina okikola nga kiri across the country kya economic sabotage okugoba abantu ku makubo okumenya amayumba buli kimu kyonna ekyo siga nti ebibuga bikiryalinga nguudo bakiki no kuba enguudo ze zimu tezikyuse tebagenda zikola eno ebeera punishment Museveni gy'Abannayuganda okitegedde bulungi nnyo kati bino bifa ku Lake Victoria ne nnyanja endala zonna
wakati w'ennaku z'omwezi nga 15 mwezi ogwokubiri omwami Okudingi deputy CDF yatambula n'agenda mu DC Nakasongola n'asinkana abatuuze baayo bonna b'oku myalo abategeeza nga gavumenti bwesazeewo buli ali wansi wa meters 2 nga yazimbawo asombewo buloka ye ne batiri mulimu okubudiwa okubamenya bunaatuuka n'abalagira nti tewali muntu gwe bagenda kukompasatinga era muri eyo embeera buli muntu anoonya gy'alaga. Ekyo bwe kyaggwa n'abagamba nti n'amaato gennyini gavumenti ge yabaguza omuwendo gw'amaato gwe balina ku myalo tebagwagala, buli mwalo bagwagala gulina amaato 33. N'olw'ensonga eyo abasigadde bajja kunoonya gye balaga gavumenti n'ebyayo bya pulaninga. Naye nga nkujjukiza nti gavumenti y'emu egamba nti eteekerateekera Bannayuganda era eyagala bagende mu bulamu obw'okwesiima. Basanze balina emirimu gyabwe gye bakola naye esazeewo gisaanyeewo basobole okufuuka emmomboze mu ggwanga lyabwe. Ye gavumenti y'emu ebasanze nga bamaze okweteekerateekerawo okubeera eyagala emenya amayumba gaabwe naye babeera basobole okugenda mu nkambi z'ababundabunda. Kino n'ekintu si kya bulijjo era tekitwala nga kya muzannyo kubanga kiringa ekiteeketeeke nti tekiri ku nnyanja Kyoga, kiri ne ku nnyanja nga Albert, kiri ne ku nnyanja nga Victoria. Omugagga wabadde n'amata 15 kati tebaagaladdemu okubeera nago kuba buli mwalo baagambye kuteekeddwa okuwakawo amaato 6. Kati omwalo gutwaza amaato 6 nga baguggala. Kyakubiri bo balimitinga bizinesi z'abalala balina bizinesi zaabwe ze bakola nga okulunda ente, okuinvestinga mu bimotoka ebisomba ebikola transportation mu bintu. Naye bo teri abalimitinga nti omuntu ateekeddwa okukoma ku motoka bwe ziti bagula zonna zibasobola okubadde tebakola nguudo ne bitufuukira ekizibu mu jjaamu. Be bantu be bamu wakiri bagoba abantu ku mataka basobola okulundirako ente kubanga ente balina nnyingi tezikyanawo zirundirwa. Naye ate ne bagamba nti gwali ku nnyanja avuba kendeeza amaato gayitiridde obungi naye nga ekiri emabega waakyo ey'olumaze zigamba nti eriyo eggwanga lirina bannansi baalyo obulamu bwabwe obusinga bamala ku mbalama za nnyanja. Abaami bano basala ddiiru n'eggwanga eryo ne babawa ssente basobole okuleeta bannansi b'amawanga ago basenge ku mbalama z'ennyanja zaffe baba bazikozesa. N'olw'ensonga bakendeeza omuwendo abamu baveewo basobole okuleeta bannansi bali eri basetolinge bannansi babadde Abannayuganda. N'olw'ensonga eyo bannansi bonna bali mu kutya ge mazima kubanga tebamanyi kyakuzzaako. Kino ekintu kigenderere nti bw'otunuulira Kampala obutale buli mu kujja amataba amagenderere amatege agatta bizinesi z'abantu. Obutale bw'omukwata omuliro mu kigenderere bw'owetegereza bali mu goodi bali mu kubagobayo buli omu kyakola bagenda bamuzingiza kati batubuzeeko ekyokukola. Naye Mukama Katonda waali bino ebintu bitugambanga nga abantu tebabiraba. Kati buli omu yeetaaga amalo kyoloozaako then tujja okuzuuka tumanye nti tuteekeddwa okulwanira wamu okusobola okutaasa eggwanga lyaffe. Ensonga nnyingi zibadde zitambula mu nnyanja ng'abantu abasinga tebazimanyi kubanga tebadde asobola zibawa. Buli nnyanja bateekako agikulembera nga Victoria baddeko omukulu agikulembera Kyoga eno omukulu agikulembera ne Albert. Kati ezo ennyanja ennene zenjogerako 3 yadde nga ziri ttaano ezo zinene nnyo ezakomodatinga abantu abangi. Omukulu akulembera Kyoga bali bamuyita Israel Ampiire embeera gy'abadde yeeyisaamu ng'omuntu akoze obugagga obutalina nti atuuse ku ddaala erigula squares maro z'ettaka eziwera 6 mu disitulikiti e Nakasongola n'agwerako ne eka endala kubanga kigatto wange yaŋŋambye okumpi ne wabadde kampu ye oba beesi ye wabadde main beesi ye wabadde asinziira ebyalo nga obuka ebyalo nga 2-3 yagulawo nawe ettaka eka zinga 10. Bw'aligula abatuuze
oyagula ettaka abadde okubunga batuzi baliyitamu nayo n'abaggalirayo era ne bageza bakusangayo mbokozi ezikulya tebakkiriza yadde okuyitawo yadde okutemawo omuti gwogamba nti kano kaggo ngenda kalundisa nti kakati be bantu abakozi obugagga mu bbanga lya myaka 4 obutalina naye kyali kigendeere kubanga mu kuleeta pulojekiti eno basanga abantu b'okukyoga balina amaato gabwe amatono ne bagakuba amaato gavumenti yasooka agamba nti omuntu musanze n'obwato 15 kale kamudizeyo amaato amanene 5 okuba amaato negenda neragira abantu buli omu agula eryato lya miliyoni 2 abantu ne baguma ne bagula amaato omaze okubaguza amaato ga miliyoni 2 ate leero gyobagamba nti amaato ago sikyagaagala mugenda gamenya ebibawo mugenda mubifumbise naye nga ataddemu sente ze awatali kumukompasetinga naye ng'ogamba nti oteekerateekera abantu mirimu amaato gali amatono 15 gakolangwamu abakozi 2 abakozi 2 bwe bageraganya ku maato 15 be bantu nga 3 ate abantu 3 bonna kitegeeza bafiirwa emirimu kuba lino eryato etikolamu abantu 2 lyowadde omuntu etteeka lyata buli muntu ateekeddwa okuba n'eryato limulimu oliwadde omuntu likolamu abantu 2 kati kitegeeza bano bonna basendise mu mbeera yagenda kweyiiya kati mbuulira obutabanguka mu ggwanga bunaggwamu butya nga boosanze nga batebenkedde balina bye beekolera omaze okubazza emabega kitegeera nti otondawo mirimu olemeddwa okutondawo emirimu nga gavumenti abantu beetondeddewo emirimu naye ne gye beetondeddewo atanajjoza ogisaanyizaawo kati ki ekiri mabega w'ekyo nja kwongerako n'obubaka obulala naye abantu sotuwa obubaka buno obubaka obwo buva ku nnyanja 5 eziri mu Uganda katonda ziyatuwera ku bwereere wabula bazigobyeko bannansi bataddeko abasajja bagwira obutawo nabutandika ne ng'aba Uganda begendereze naye manyi bo beefusire gwe nagamba kati buno obubaka njala bugenda eri mmwe naba abantu abasangibwa mu Buganda naddala Baganda mwenna buno obubaka njala bugenda gye muli waliwo enkola enneekusifu gye mutamanyi yerwa bukyanga obwakabaka wa Buganda butondebwawo mu myaka emikadde nnyo era ne bufuna bakatikkiro bonna abazze balamula Buganda mu kyasa kino kyetulimu era nga afutubadde Mmengo wasanyaka Charles Peter Mayiga n'olukangagga lw'abaferebe abatudde Mmengo bagenze mu byafaayo nti batonze ettaka lya Buganda linodimalawo mu ngeri y'ekyonoonero ate tebafudde ku Muganda yenna agobebwa n'okugibwako ettaka kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa abakulembeze bonna abaddeko Mmengo bufuzi abasinga obungi tebadde nnyo nti bayigiriza ekiri awo newankubadde bo Katikkiro abasinga obungi badde nga baasomako nga balina ziddiguli n'ebisinga kuko naye ekyewuunyisa Ssaalonga Mulengejja munnamateeka Waggwa Nsibirwa munnamateeka n'abalala olukiiko baminisita bonna basinga Mmengo bonna bannamateeka bonna naye bannamateeka ate bennyini beetayo mu buvuyo bw'okutunda amataka ga Buganda n'okubunzabunza Baganda ku mataka gaabwe we twogerera olwaleero buli Muganda yenna gy'oli nkusaba bw'oba oli mitala w'amayanja sindika omuntu wo agenda akebere ku kyapa kyo oba kikyaliyo mu District Land Board oba Minister of Land waliwo enteekateeka ey'ekiyaaye Museveni gy'asindisemu abasajja be okutandika okujja ebyapa byonna eby'Abaganda mu system bateekemu ebyapa eby'Abanyarwanda nga beba owning ettaka eryo nkiddamu waliwo enteekateeka ya kyama nga bawanduukula ebyapa by'Abaganda bonna abalina amataka nga waliwo ttiimu y'Abanyarwanda yeddiza amataka g'Abaganda Mmengo tagenda kiggambe kulemberwa Mayiga kubanga y'omu ku ttiimu eyo ne bannamateeka abali Mmengo tebagenda kugamba
ne government egenda kugamba wabula ekisenda abantu ku mataka n'okutwala amataka n'okuzimba ku kifuba kigenda mu maaso mu Buganda. Ekyo kyonki bw'olina ekyapa kyo ng'oli Bulaaya nammwe abali mugende mukebere ku byapa byammwe oyinza okuba nga olina ekyapa okiterese naye ng'olina byoya byanswa ettaka bagenda ddi kutwalako. Politics tankwatako. Lumbuya ayogera nnyo ajja kwogera ng'ettaka lyammwe ery'ekikaba litutte. Lumbuya ajja kwogera nnyo ng'ennyumba bagisenze. Lumbuya ajja kwogera nnyo nga n'amateeka batandise okugakyusa obuwangwa n'ennono butya wano wenjagala osimba essira. Nazzi kuno mu Buganda twayinanga ssemateeka atali muwandiike ng'atambulira ku bulombolombo n'ennono. Kiswaza obwakabaka bwa Buganda okuba nti abakazi abajja okukazi oba okukyala batandise okusalirawo ku nnono za Buganda nti ayimirira mu kkooti n'esimba jjaali nga Kaggwa Ensonyi atiiriisiza mu ccupa n'agamba nti ye agenda okukyusa obulombolombo n'ennono n'ayimirira mu kkooti ng'awakanya enziika ya Ssenkulu oba bbaawe n'agamba nti agikyalenki nga tekibangawo. Ebintu bino byonooneka mulaba ekisensiza abazungu kwe kuddira obuyinza obujja mu nnono ne babuteeka mu mateeka amawandiike agawadde obuyinza abantu abatalina kubeera na buyinza mu ngalo. Jjo ly'abalamu wano wiiki gye tufundikira yennyini Ssaabalamuzi yagamba sipiidi obufumbo ko bwonoonekera Uganda ng'esusse. Lwaki esusse? Mwava ku nnono z'obuwangwa n'ennono eza Uganda ng'ensi kwetudde ne mukwata ne muteekawo mwenkanonkano mwakimanya. Nazzi kuno abasajja baakuumanga amaka gaabwe era nga tewali buzibu bwonna kasita mwaleeta sisitimu y'omwenkanonkano ensi ne mugireka nga nzigula. Omukazi oyimirira oto n'ogamba mbugwe oyagala bbaawo omuziike ku kijja ekitaliiko ekyatandikawo butandisi. Oyimirira oto n'otandika okukkaanya abantu ba famire omusajja gyamu nti Mengo ne Musulika kati obuvunaanyizibwa bw'abajjajjaffe abataka b'ebika buvunaanyizibwa ki? Twatandika ddi ng'obulombolombo n'ennono buwakanyizibwa mu kkooti? Twatandika ddi ng'obulombolombo n'ennono buwakanyizibwa mu kkooti? Nze singa mbadde n'obuyinza oyo omulamuzi yabadde mu musango yadde talina mutwe. Omukazi ofutubbala otya ng'afuka mu ccupa otandika otwala famire mu kkooti ng'ogiwezesa gye bagenda okuziika omusajja ng'ani? Ekizibu ekiri mu kintu kino abakyala mu nsonyiwe mwe mutuzaala. Naye Africa okukula okutuuka weeri n'obulombolombo nga bukyaliwo bajjajjaffe baali basajja bagezi. Bajjajjaffe baakuumanga abaana baabwe ne bakuuma bakazi baabwe. Naye mmwe temwamanya muzungu kyabaleetedde mbw abajja emanju kaali katego. Okukendeera kw'abantu mu nsi yonna obutazala mu nsi z'amagulu meeru kwe kuddira obuyinza ne babukwasa omukazi mu ngalo nabanga ya controllinga kyekiri e Uganda. Ekyo kikyamu. Bajjawo ennono. Omuzungu mu kusooka yalina ennono ng'efaanagana n'eyaffe. Abakazi kasita bayingira mu sisitimu ne bagikyusa nebanga omukazi yateekinze over omusajja takyalina makulu. Ne mu Uganda kitandise nti omukazi kasita nasa facing anateekinga over ofumbo ojja kuba tebukyalina makulu era ebintu bingi bigenda kunneka mu nsi y'ensonga lwaki olaba. Nabagamba mwetegereze nnyo ekintu kino. Uganda abaabala okubala abantu okuwalyo baabala bubi bye babala si bituufu. Tuli miliyoni 5 ne twandibanga abasajja mu Uganda tuli mu miliyoni 2 nga miliyoni 3 z'abakazi. Abaabala baabala bubi twandibanga mu Uganda bali miliyoni 5 nga abasajja bali miliyoni aga abakazi bali miliyoni aga n'omusobyo. Tandika weetegereza emikolo egisinga obungi
abakazi basingako obungi. Tandika ogenda mbivu abakazi basingayo obungi. Tandika ogenda mu kibuga ne mu bizinesi zonna abakazi bazirimu abasajja balagawa. Kati abakazi mwe mulowooza baba wa right wabula babajjako kitiyo ne bakuwa ekijiko ogenda kutikka lole ya mukyanga. Ekibonyabonya abakazi mu nsi z'abazungu kwe kwefuula kye batali. Ekibonyabonya abakazi mu nsi z'abazungu wonna obazungu yabasimira entaana gye batagenda kuvaamu. Abamuyinza okunkyawa olw'ebigo byenjogedde ne gano ge mazima kubanga olina omwana w'obuwala, olina omwana w'obulenzi. Omwana w'obulenzi gw'oteeseteese agenda kusiŋŋana mwana kyoli omuwala gwe batateeseteese nga ye amanyi nti amateeka gamuwa amaanyi ng'omwana omulenzi talina maanyi. Nkubuuza eno topic nzibu nnyo naye nkulu nnyo. Nazzi kuno bajjajjaffe baakuumanga abakazi baabwe n'abaana baabwe nga tewali mutawaana gonna nga bayita mu bulombolombo n'ennono. Kasita babaleetera omwenkanonkano awo ensi weekomye. Lwaki? Olw'ensonga njala tukkirize mu butonde ne mu nteekateeka waliwo ekintu ekisukka ku kinnaakyo. Katonda gwe simanyi waafaana bwe yali asengeka. Engalo zino teziri ttaano nti omusajja yamuwaako engalo 3, omukyala amuwa engalo 2. Ffenna tulina engalo 5 naye mu butonde Katonda yasukkulumyako omusajja n'amwongerako. Kati gwe omuzungu bw'ayagala okwagala omukyalo n'omutoopingira n'abeera n'engalo 3 wane wagenda okuva okusaanawo kw'ensi. Teri kye bakugamba ono simanyi independence boss lady no. Taliyo. Self-made taliyo. Self-protected taliyo. Buli muntu ayina wootuuka ng'olina okubeera n'omuntu gw'ozukka ne ku sayidi oba gw'ogamba good morning wasuze otya oba omuntu agenda okukubeerawo in case ofunyeemu enkenyera. Tuzaala abaana ne bakula ne bavaawo ne bagenda, ani agenda okusigala naawe? Kyekibuuzo. Ani agenda okusigala naawe? Ng'abaana abasajja nakino kankibagambe n'abakazi nakino kankibagambe. Olunaku lw'olituula n'otandika ofumitiriza ensi nga bw'etambula ojja kwekkakkanya wekka. Lwaki? Tewali kye tujja nakyo mu nsi. Ate era watu tewali kye tufuluma nakyo mu nsi, buli kimu tukireka. Ne bw'olifuna ssente n'ogula ettaka e Kampala era nga bwo akafooko kalinnya ku 6. Ne bw'olizimba ennyumba bisenge 10 osula mu kisenge eki ate kiri station nti waliwo ekitanda kye kinene nnyo kyanya 6 ku 6x6. Ne ku 6 ku 6 oyina specific area wobaka ku 6 tosobola gye bakamuwenna. Bw'otandika okumanya ne bwe mba ndidde emmere nina limiti y'emmere ginga n'ekikopo kyakyaki. Bwe mulitandika okwefumiitiriza nti kati nzimba ennyumba bisenge 10 abaana bano bakula bagenda gindeka mugenda gibeeramu ntya. Mutandika okukola ebintu nga mulowooza era nga mufumiitiriza. Janet essaawa zino ayogera ne mukama ya mutonda bwe muyinza okuba mbaliko oxygen naye ng'ayogera ne mukama watandise omusomera ebikolobero bye yakola. N'ebyo bugagga Janet byakoze byalina bimuyamba ki essaawa zino? Ebyobugagga Janet byalina bimuyamba ki essaawa zino ng'ali mu kugesezebwa ne Katonda? Amubuuza kati nkuteeka tegunye emmaali yonna gy'obadde okuŋŋaanya
nga mutirako abantu mutulugunya abantu ogenda kujja nayo kiki aba SFC abetolodde mbuya yenno ogenda kujja nabo emmundu bagenda kujja nazo ogenda kujja naki ogenda kujja naki baganda bange mbabuulira mutandika okwefumiitiriza nga tonnaloga muntu lw'ekintu wefumiitirize nga tonnatta muntu sooka wefumiitirize mulekeraawo ettimba tewali muntu ava na kintu mu nsi muleke ensi etambule Museveni tolina kintu kyogenda kuva nakyo wano tosobola kubira katonda simu nti ziyane SFC oba ziyane Amadi Vehicle oba State House kale kanji situlenzi tosopera kyogenda kuva kyo na wano wakimutta abantu eno general knowledge buno obubaka bugenda eri muntu ye noyinza okuba tonjagala kundaba feesi yange newulira byenkugamba mamugiyita free world neyina weekoma bajjajjaffe nabo bali mu free world ne basobola okontrolinga ensi eyo ne bagimanaginga morale bajjajjaffe bakontrolinga ensi eyo Uganda morale ne kati olw'okuba nti tuli mu nsi gye bataddeko abasajja batalina nsibuko bo baagala ensi esaanewo nga tewakyali mpisa nakugambye nti Museveni yatadde buli kiyenje kyonna kijje kyogera ebyekisiru ku social media but unfortunately you have to pick some words mu bigambo by'obwogera ofunemu ekyokuyiga yes zisobola okuba nga start diversions nga bwe nabaga but you pick in kubanga gye bakoma okwogera boogera ebituufu n'obimanya example obudde bwengenzeeko akatambi kano nakabateereddeyo kaddakiika 3 njagala okawulire opikingemu knowledge n'ebigambo ebadde tomanyi nti bituufu ndenga bino biri mu kalica y'abaana abantu kaakano kawulire yes zino zonna staged diversion ne stance okubakyusa but jiwulirize don't post don't share but listen pick and understand endowooza z'abaana abantu kati fate mukawuca yaffe kinkakatako okugamba sister wange bawange aba interested ne mugamba do the needful bawo yeah allow my man have fun with you era bujjammwe nemuvira ku buliri bwange nemuwa space baje bwamuzaalamu omwana bawaffe ate ne sister wange jali obufumbo bwe osobola okugendayo yeah that is if we both like it and we are okay with it kati mwekyo temukina mukawuca yammwe kati nze waffe enfumbirwa kazini wange omwana wakojja wange ampasa abanyarwanda bakimugani olugero balugamba ngu mubyala waawe akubyalira omujjeni ekimuluganda kikaloba kaziniwo akuzaalira omugole akubyalira omujjeni mwana wakojja wange ampasa kati mwebyo bwemubiraba nti byebyo mugamba mbwewaka wagizeyo brother we kyokka si brother we waddala twawulirako mbu bali beyagala ne brother we si brother wange nganze ne Eric mwana wakojjaawo mwana wa mama wange ne taata wange nga bwendi ne Eric ne Moses bebakuzira bebanzira obanga tuli bakika kimu mpulire mugamba mutwe tweddira mweddira yes waliyo bemanyi beddira enti kati ne mama wange wanti nenze ndi wa